Katonye kya muganda waffe era nga mukulu waffe Honorable Ssegirinya Muhammad y'omu ku basajja batasobola kuddizibwawo n'ate ekisinga okunnuma nti ate afiiridde bwereere kufiirira abantu nga bannayuganda ngaffe obeera ofiiridde bwereere abantu bangi be tulabye abafiiridde obwereere naye nga ffe tulinda bwenkanya ate nga bo baafiiririra ffe tebaalinda bwenkanya. Ankubuuze muganda wange, Yesu oyagala afaanana atya? Yesu gw'olinda afaanana atya? Ekigenda erimu abamadiini, Yesu baamukwata olw'okuba yali awakanya bakabona. Omugenzi Honorable Ssegirinya baamukwata olw'okuba yali awakanya ebikolwa bya gavumenti. Yesu baamupaatiikako emisango gy'atazza. Honorable Ssegirinya baamuteekako emisango gy'atazza. Yesu baamusiba mu kkomera. Honorable Ssegirinya baamusiba emyaka 2. Yesu baamutulugunya ne bamukuba kibooko. Honorable Ssegirinya baamutulugunya, baamukuba kibooko, baamwokya. Yesu yagaana okwegaana kye yali. Honorable Ssegirinya teyeegaana abantu be, gaana okwegaana kye yali. Ayimirira ku kye yakkiririzaamu. Yesu baamukomerera n'afiira mu bulumi ku musaalaba. Honorable Ssegirinya baamuwa obutwa era afiiridde mu bulumi. Kino kituzaawo ku kibuuzo kyange, Yesu gw'oyagala afaanana atya? Yesu gw'olinda ajja kununula ebizibu by'olimu afaanana atya? Naye era ng'abantu Yesu be yafiirira nti baasigala boonoona, n'abantu Honorable Ssegirinya baafiiridde bagenda sigala kye kimu. Basinga mbalabye awo era nga bwe baagusalira Yesu mwatandise dde ogusalira omugenzi. Balabye amugamba lwaki teyabivaamu, lwaki abantu beeyingiza, lwaki yabyeyingizaamu, lwaki yalemerako? Bulemu ogijje ku muntu eyamusse gw'omanyi obulungi n'ogiteeka ku gwe yasse victimu yennyini. Kyonenya ye lwaki yakola ekyo kye yakola ate nga yagamba ye yakikolera ggwe. Olaba obunnanfuusa obubeeraawo, omusajja yeerekereza buli kimu. Era nga Yesu naddala mu abakkiriza mu madiini, nze ngenda mugeraageranya ku Yesu, ye mwagala nnyo okusinga Yesu kubanga mmulabyeko. Yesu saamulabako, nyinza obutakakasa nti yanfiiririra, nno mmulabyeko. Abadde muntu nga nze, abadde muddugavu nga nze, era abadde atambula nga mmulaba. Amagero abikoze, abagulidde ambulance, gulidde ebikozesebwa, golabe ekyo si kyamagero. MP bameka abakoze byakoze, ate nga bo bali bweru bataayaaya, bula ate ebbanga ly'eddene alimalidde mu kkomera. Kino kinzizaayo ku nsonga yange nti era afiiridde bwereere, nga Yesu bwe mugamba yafiira bwereere. Abantu be bennyini be bamuwaayo. Judasi yamulyamu olukwe, Ssegirinya bamulyamu olukwe banne, gambe yamuwa obutwa teyali munne. Musajja omu yagamba nti ekiremesa omwavu okutta omugagga y'eddiini. Naffe kiremesezza ofuna ku nkyukakyuka n'eddiini mweri. Nga ffenna tumanyi abantu abakola bino, tumanyi abantu abawamba, tumanyi abantu abatulugunya, tumanyi abantu abatta. Naye omanyi kye tugamba? Katonda ajja basasula. Mutonzi waffe yasalawo. Togamba ba omutonzi tebamumanyi oba omutonzi atabamanyi. Nemwana ne musiriwala ne mugamba ati Katonda ayamba yeyamba. Ne tusigala mu confusion. Kikuteere mu ngeri ennyangu. Tuli mu kisaawo tuzanya kapiira. Ttiimu emu ewangula kuba yeekuba endobo. Ttiimu endala teyagala kuba ndobo, yagala bya mirembe. Kyogamba ekyo kigenda yimiriza ttiimu ekuba endobo, ng'eraba mu ndobo mwetebera ggoolo, egambe nti banaye bano nga bazanya bya mirembe, ffe katubeere feeya tuzanye eby'emirembe. Kyo tekigenda kubeerawo, tekiribaawo era tekirisoboka. Nti abasajja batunyigiriza era batuttamu abantu alina ekibiina eky'amateeka, erawo n'ekibiina ekizanya ddate ekikola emirimu emikyamu. Kati mbadde nteesa Nuupu tugireke ezanye amateeka, ate People Power yezanye ddate. Nuupu byekola binabbeera byerufu, ate People Power byalina okukola tetwagala bikwatagane ne Nuupu nga yeyina kuzanya ddate. Mateeka ogatakolera ne bali wabazanya ddate amateeka bagamenya. Kati People Power mbadde nteesa omuntu oyama Ssegirinya Bairo tumumanyi, omuntu akulira ekkomera Ssegirinya mwabadde tumumanyi, omuntu oya Ssegirinya obutwa tumumanyi, kyanga naffe tukasuse ku kikonde ekyobunafu. Porogoma bwerumba embwa tegeeza nti embwa tegenda kulwana, wadde ekimanyi ejja kuwangulwa, naye efe erwana egenda ogimaliza ogitanga egireseeko enkwagulo, nga naffe tuleseewo ku nkwagulo. MP tebatambulira Kenya, batambulira mu ffe, batambulira mu Uganda. Enguudo ze bakozesa ze tukozesa, ebifo mwe bagenda bye tugendamu, oza babeera mu bifo by'abagagga. Ni abakolera mu bifo by'abagagga simmwe, si banako bakolera mu bifo by'abagagga. Mmwe simwe muli baweyita, mmwe simwe muli bamakanika bakanika emmotoka zaabwe. Gavumenti erina ekibinja kya intelligence ekinoonyereza, nkakasa mwe musinga ekibiina ekyo, mwe muli buli wamu, mmwe mulimu abamanyi gye bali ekyemisana, mmwe mumanyi gye bakyakalira, mmwe mumanyi ebifo mwe basiiba. Saagala ngambe nti tomanyi kubanga bonna abo bali mu Uganda naffe mwe tuli. Tebakyakalira Kenya nedda, tebasula South Africa, basula wano mu Uganda. Tufu balina emmundu, batambula n'ab'emmundu, owa tuleera, owa hayasi, owa takisi. Osanze emmotoka y'omuntu omu ng'omumanyi, saabusabe giyingire gikubo n'abagambe badde accident. Asawo bannansi namwe ba intaani, abantu bano nabo balwala era nabo bajja mu malwaliro eyo. Nsaba mutabulireyo kakambwe, baweyita bawe tracy bano nabo bajjako mu bifo ebyo. Kyova omulabi kikolera eggwanga naawe kamuweeko nga naye wakawa abalala nga tuba nga batufiirya nga ate ffe tetwagala kufa, tegeeza tetujja kusobola, tetulisobola. Badde ngamba People Power ani eye for ani eye, tetulina mundu nedda tugenda kwekuba amasasi naye bano batambulira mu ffe, bano abantu babeera mu ffe, naffe tuzeeyokko tukakasa oba bafa, tomanya nga tebafa ekyo tumale kikakasa. Omulabyeko sobola okujja n'otugamba nti gundi ono namulabyeko wano, osobola okujjawo nnyo wano kiba nga kibakanga nnyo beesibire nga mayumba gaabwe. Tofaawe oba olina wamulabyeko jangu oyogere ebisigadde obireke nga we biri. Ng'essaala y'omukulu weegamba imu katandika okutugumbula oba gwe bajja okutugumbula. Abantu b'e Kawempe bakuŋŋaanye
bagenda kuziika mwale mukungana nga bamukutte kusiba emyaka egyo ebiri gyonna nga mulya yafudde ate mulumwa nnyo emupyo wamwe kale muli bannanfuusi ebigambo ebyo fight hard Honorable Ssegirinya Muhammad Yesu Kristo wange nga wagambye towummula